buli kintu ekiri ku nsi kyeweegomba kyonna waliwo ekkubo ettuufu erikituukako naye abantu tebaagala kugumiikiriza kkubo. Lwana obeere mu bakkiriza tolina kyofiirwa. Bw'obanga oyagala amagye genda ogayingire. Leka kufuna byambalo bifaananyizibwa by'amagye. Tofuna mmundu iligale. Kubanga waliwo ne process ekufunyisa emmundu ligale. Tofuna byambalo iligale. Yingira amagye. Oyambale ebyambalo n'emmundu ogikwate. Nga ne b'osiba mu kibuga ng'ogyetolooza bw'oti. Okujjako nga military police yekutte ng'ekubuuza nti obadde olagawa. Bwe kitaba bwe kityo teri agambako. Buli kintu ekiri mu nsi kiriko ekkubo ettuufu ery'okukituukako. Wangi buli kintu ekiri ku nsi kyeweegomba kyonna waliwo ekkubo ettuufu erikituukako naye abantu tebaagala kugumiikiriza kkubo. Ebimu ku bintu ebirungi sex. Waliwo anyenyeeza omutwe. Obadde oyagala njogere biki? Singa tuwali sex gwe wandizaaliddwa. Sex is a good thing, but how do you get it? Ofuna sex illegale, oyitibwa mukaba oba mwenzi. Abakaba n'abenzi si baakusikira bwakabaka bwa Katonda. Naye ng'ate osobola ofuna sex legally. You marry someone, you propose and you marry. Mukola ekikolwa kyekimu nga mmwe temuvunaanibwa. Bali ne bakola ekikolwa kyekimu ne bagwa mu musango wakati tebeetagana kugubasalira nabo baguwulira. Kye bakoze kibadde ng'ekibanyumira naye ate bakikoze nga tebabakkiriza. There is a way to everything that your heart desires. Bw'oba oyagala buyinza okugoba emizimu kkiriza Yesu. Era ne bw'okkiriza Yesu togigoba mu linnya lyo. No. Olwo oba omuyingiza munda mu ggwe ojja kugoba emizimu. Abo bonna abatambula nga banoonya babagobeko emizimu nabo basobola ogigoba. Mu kyaki tetwandizenga tugobako mizimu. Twandizenga kutusomesa principles za Mukama, the word of God. We would have come to learn the word of God, not to sikutugobako mizimu. Kubanga emizimu bw'okkiriza Yesu n'ayingira mu ggwe gyo nga ginoonya ewalala. Si ky'ekyomusumba Edward Kayizi tetwandize mu kyaki tugobako mizimu. Kubanga oyambala Yesu n'oyambala amaanyi n'obuyinza n'ogusanga n'ogagwe wazoote wano genda mu linnya lya Yesu. Kubanga otambula n'obonero ne bwogenda e Canada ne bwogenda mu America ne bwogenda e Buwarabu ne bwolagawa dayimoni mu nsi yonna ziti erinnya lya Yesu. Dayimoni mu nsi yonna ziti erinnya lya Yesu. Zirimanyi bulungi. Zirimanyi. Naye ate tezikoma kumanya linnya lya Yesu. Zimanya n'oyo ali mu Yesu. Zimanya n'oyo ali mu Yesu. N'abasomedde wano ebikolwa by'abatume olunaku lwajjo. Zimanya n'oyo ali mu Yesu. Ebikolwa by'abatume essuula twasome ya 10 na meka 19 19 dayimoni nezigamba bikola batume essuula ya 19 ntandike n'olwe 14 awaliwo abaana 7 abasukewa. Omuyudaaya akabona omukulu baana ba kabona. Ekyokubeera omwana wa kabona tikitegeeza nti goba emizimu. In fact abaana b'abakabona bangi bajjudde mizimu. Mu masomero mangi abaana bakulira effujjo ate baana b'abakabona. Bakulira obwenzi, bakulira ebidongo, bakulira okunywa omwenge, bakulira effujjo erya buli ngeri
ate tebagobeka mu ssomero kubanga ate mwana wa kabona. Emizimu gimujjudde ng'azaalibwa kabona. Kikugwereddemu naawe kati oli eyoga nti bane twasomanga ama n'omwana wa gundi naye ng'oli omwana mulalu. Kembabuulire advantages ne disadvantages z'obulokozi. Kyova olabanga bakulwanyisa nnyo ng'olokose mu kikabu ogwo kubanga byonna ebibadde bituula ku mutwe gwo kati binoonya ewalala. Bwe mulokooka babiri ng'ate kisuse abalina emizimu ate beeyongerako n'egibadde egyammwe. Ate obulokole bulya omu bw'alokooka mu kika manya nti bugenda kulya mpola mpola. Kamube nga muli baddiini gye bawaana batya. Naye buli alokooka emizimu nga gisenguka kubanga ye ate aba amaze ofuna erinnya lya Yesu. Kati bakutabukira nnyo ojja buvaamu oba ng'oyagala nziremu nkuweerere oba ng'oyagala obeere mu nnyumba eno ng'oba toyagala nkuzaalukuke suula Yesu. Olwaleero nkuwadde lwaleero lwokka gamba nti Yesu tokyali. N'omubuuza ofa ki? Yesu yeewuunyisa. Talinga bw'olaba Bujjingo ku TV nti oyinza n'ogenda n'omukuba mu kkooti. Naye sseba alina amaanyi talabika na maaso gagwa mu ttaka. Naye omufuna buli muzimu ne gupapala. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Omufuna Yesu buli muzimu ne gupapala. Ne gw'obadde tolowooza nti alimu omuzimu naye nakukubira essimu. Naga nti kituufu kye mpulira. Ombuuza nti owulira ki? Kuba abantu bawulira ebintu bingi. Kituufu kye mpulira saagala omubuuza ebibuuzo. Kituufu kye mpulira. Senga oba maama oba jjajja oba taata oba kojja oba ani owulira biki? Bino bye mpulira atya n'okubyogera ekivaamu n'abikubawo. Bino ebyokulokoka maama wabijjeewa ate ogamba sitegeera. Edayimoni zaakuvuddeko kati zigezaako okumuberaizinga eziri mu bali bonna bw'ofulumye Yesu. Yesu no oli kaamala n'amuyingiza tebabalimbanga nti afuluma. Yesu tafuluma atyo ku insults z'ekika tafuluma. Naye buli muntu kimukakatako okwefunira Yesu we. Ate atumala mwabawuliriza enjiri abalokole n'abatali balokole weefunire Yesu. Naye kanjogere mu nnyumba zaffe ez'abasumba. Abaana b'abasumba mwefunire Yesu. Yesu wa taata wo talina wakugasiza. Ajja kusabira essaala ezinaakukuza okutuuka weesalirawo. Bw'oligaana okusalawo ng'oli mwana wa musumba, obulokole bwa maama wo naye taata wo tebukuyamba munaaka. Ojja kukola buli kibi mu nsi si lwa kwagala. Wabula emizimu egyandibadde gikozesa kitaawo n'ennyoko gigenda kubeera ku ggwe. Bw'omulabanga omuntu alokose mu kika mulokoke ku sipiidi. Kubanga bwe mutalokooka ku sipiidi mwetikka emizimu egyali egyammwe naye gy'oli eyalokoka. Era ebimu ku bituleetera okukyankalana. Emyoyo egibeera mu ffe giba gyawukana. Bwe mala okukkiriza Yesu nga ntoola omwoyo omutukuvu tonnaba kumukkiriza waali totuulawo kubanga ate ali mu ggwe mulala. Ffe Bayibuli etugamba mu 1 John 4:4 giwandiike buwandiisi. 1 John 4:4 nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Yokaana ebbaluwa esooka essula 4:4 ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Kati bano batabani ba Sukeewa, batabani ba pasita, batabani ba kabona nabo bavuddeyo eka ndaba pasita gyali balumbye. Ate bapasita tebabeera contraceptives. Contraceptives si za bwa Katonda. Katonda yatugamba muzaale mwale mwabeekomerera agayiso n'agakerenda
mbadde nsaba kino bwe kiba kiweddeko kye weekuba obeere mulokole ddala. Kyova olabanga Pastor Sukewa alina abaana 7 abalenzi teboogedde bawala. Oyinza osanga Pastor alina abaana 17. Siwulirangayo omuntu azadde baana 10. Nolikyo mubazaale baveeyo bagweyo. Musumba banaalya ki? Echina gw'obaliisa gw'oliisa Abachina. Amawanga gatukikinaddeko. Afrika yafuuka nsi nnafu. China kati ye super power. Naye ensi egikubisa ki? Population. Erina akatale kokka tekabalika. Erina labor, human resource. Abali mawanga gonna ebintu babitwala China gye babe bikolebwa. Nawe kati bofuna katenda wano ne bagamba twagala t-shirt bweziti ogenda kuduka China balyoke bakuchupule bakubuuza oyagala ngeno ejiddirira batuuka okubanga esaati kati bakuwa kaveera noga nti amumpe namba 4. Abachina bye bakola si bifu byokka waliyo ebirungi sente zo zezisalawo naye amaanyi gaba bagajja mu population. Bw'osomooza China ne bwetaleeta mundu ne baleeta kibooko. You can imagine Uganda tuli milioni 4 mwezi newankubadde nga tulina emmundu ez'amaanyi. Omuntu batusulako akawumbi k'abantu nga kalina miggo tubatta ne tukoowa mukuba amasasi nga babayiika nga basonga. Milioni 45 ez'abantu zireetere milioni 10 nga milioni 10 bakutte kibooko. Mwe mukuba emizinga na buli kimu. Buli omu ajja kutuuka ekiseera ng'emmundu ogisuulawo ng'emiggo gikuli bubi. Super power because of human resource. Abalokole tetukozesa contraceptions. Not at all. Ate sikyogerera ku kituuti kwokka. Ne bw'oba olina ensi n'eggulu sisobola kukuwa kalango ku soloti nga kakuziyiza kuzaala. Kyobola basoloti mwe abawuliriza mwe mugirabirira. Obwo obulango bwe buto gye buli bungi nnyo. Buliko ssente empya n'enkadde. Naye ezo Bujjingo tazirya. Manyi nti nkola obutuukirivu mpola mpola. Aligumikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Njagala ntuuke ku nkomerero ng'ebibi byennyina mu butuufu. Yesu alina binsaasira busaasizi. Naye ebyo ebyali ebinene byendaba sijja bikola. Oba okitegere kye ŋŋamba nze siranga contraceptions siranga betting. Omukisa gwa Mukama si gwa kuzannya zzaala. Apaana. Era abavubuka mbakubiriza bw'omala okusaba essaala tetogenda mu bupapula. Genda obeeko ky'okola bisoba. Omuntu awagira zzaala abakkirize n'okwetunda beetunde. So born again Christians, they don't use contraceptions. We don't do betting, not at all. Nsobola okuwagira omupiira nesigusibirako. Mupiira abagusamba bali mukufuna sente. Nze ate nzire n'okubutono bwe mbadde nnina nabo mbugabira omugagga ffe tusinza Katonda ensulo y'amagezi mu kutya Mukama. Amagezi megasookera tebakulimbanga nti otya Mukama ate nobeera musiru. Kati amagezi gaŋŋamba ki? Amagezi gaŋŋamba nti omuyindi yava ewaabwe ngaze mu Uganda kukola. Okay? Naba bwajja e Kayunga n'ekizimbe si kikye apangisa kipangise. Kati ani akuga nti yava e Buyindi n'atuuka mu Uganda n'ajja e Luweero oba e Kayunga oba e Mityana oba e Mubende oba e Busoga oba e Mbaale oba e Fort Portal n'ateeka awo ekiduuka nga asasula ne rent naye nga yajja kugaba sente. Omuyindi nga yajja kugaba sente nga yava ewaabwe nga ze kugaba sente. Omanyi nti kiri costly nnyo okuva e Buyindi okujja mu Uganda nga bwe kiri costly okuva mu Uganda ogenda mu America.
Uganda ya Amerika y'abayindi. Mwebase. Uganda ya Amerika y'abayindi. Omuyindi bw'abajja mu Uganda aleka abewaka abagambye buli kintu twagenda kibakolera. Kati nze nkyebuuza era nsaba Katonda atubikula amaaso. Abavubuka baffe bali nnyonyonye nkyane gulo badduka Uganda. Omuyindi ye kiki kyalaba e Uganda. Atandika akaduuka ew'obulenzi dakiika emu nga kakuze newaddako n'agirawo n'agulawo wonna ate batumanyiira nnyo. Tewali ayinza kuwasa bawala baabwe. Kubanga obugagga muno butambula ne marriages. Bwe muwasa mubalinawo muba mutapinze mu ssente zaabwe. Gwe oyinayo neighbor gw'omanyeeyo nga basa omuwala w'abayindi? Kati olutufunira wa? Kubanga oyinza oga nti abanyankole bazirina naye era n'oga nti agundi alina ekiwala ekinyankole. Ekiwasa. Wiivaamu kuno n'ogenda mu ankole ne bakuwa n'ente wale tolina w'oziteeka. Amawanga amalala agali mu Uganda agalina ssente mangu okuzitaapingamu kuba tuwasaamu. Naye omuyindi ali wano alina ssente empya n'enkadde ne bw'oba ofata kuwa muwala. Nze mpozi nga mmanyi kitono bw'abaayo amumanyi nsanga ku Kanani enkyo ngambe nti neebabo waffe yawasa omuwala omuyindi. Batugamba bannayuganda, Sudiru munnayuganda awedde emirimu, Mukwano munnayuganda awedde emirimu, Metta munnayuganda awedde emirimu. Ani mukoddomi we Uganda? Ekyo nkikulekedde okirowoozeeko. Naye ate ekirala kyenjagala olowoozeeko, omuyindi bw'abanga ayita Uganda Amerika ng'ate omuganda munnayuganda ye nga ate naye adduka Uganda anoonya genda Canada. Kiki omuyindi kyalaba e Uganda? Ffe ekitulemye okulaba tukisiibire. Tuliko omuzimu gw'obutalaba. Naye ng'omuzimu Bayibuli yatugambe tulina obuyinza okugugamba nti genda mu linnya lya Yesu. Si mu linnya lyaffe, mu linnya lya Yesu. Akasente weekali e Uganda naye omuntu we Uganda takalinda kuwera. Munnayuganda bw'omuwa omulimu olwaleero ng'asaba ebbanja ku dduuka nafunye omulimu mpanja kuwa